Tutandise ne product yaffe eno eyitibwa Rosemary V2. Eno ye product eyitibwa Rosemary V2. Abali wabweru tutandise mu session esooka tuli ku product eyitibwa Rosemary V2. Ngena kusooka njogere endwadde ngende nga nzikonako katono olw'obudde bwe nnina ate ng'eddagala lingi. Product eno ng'olina obulwadde bwa ulcers, bw'oba olina obulwadde bwa high pressure, ng'osanyalala, weetaaga okujja obutwa mu mubiri gwo wamu n'okwoza kidini yo oba ensigo, olina ekizibu ky'ekifu ku maaso, olumizibwa amagumba, ogenda kutwala product ya Rosemary V2. Nzizeyo ku ulcers. Abannayuganda ffenna tuli balwadde ba ulcers. Naye weekuumye otya okubanga ulcers ezikuluma tezittuka? Ekisookera ddala ekiragira ddala nti tulina obulwadde bwa ulcers, tulina ebintu bye tukozesa okugeza akawunga, ebinyeebwa, okuliira mu plastic materials, ne soda yennyini gwe tukozesa, byonna bitulwaza kye bayita peptic ulcers. Awakana akawunga kakubisibwa kyuma, ebyo ebyuma ne byeyunga mu buwunga ne tubiriiramu, n'ofuna obulwadde bwa peptic ulcers. Ekirala, gwe wenna ng'omanyi olya ate nga bw'onywa, ne wooba olidde kindaazi ng'onywereddeko soda, ne wooba olidde emmere gy'oyita ennungi naye nga n'omala n'onywa caayi oba amazzi n'obirya ate n'olya n'onywa omulundi gumu, ofuna kye bayita gastric ulcers. Gastric ulcers ozifuna otya? Mu mubiri gwaffe naffe tulina paati y'akalulwe, nga bw'okasanga mu kyennyanja, nga bw'okasanga mu nte. Akalulwe ebibeeramu nga bikaawa abeera asidi. Asidi omulimo gwayo kukubaakuba mmere. Kati bw'onaanywa ate nga bw'olya, asidi agenda okusanga emmere, ajja kusanga mazzi. Wonna w'anaayita ajja kuleka akuba budde ofune kye bayita gastric ulcers. N'olwekyo bw'oba olina ulcers togenda nga totutta omukebe gwa Rosemary V2. Signs za ulcers: osobola okufuna ekifu ku maaso, osobola okubulwa appetite, osobola okulumizibwa omugongo, okulumizibwa omusujja, okutandika okufuluma obukiringi, okuddukana wamu n'okufuluma omusaayi. Ezo zonna signs za ulcers. Okufuna gaasi mu lubuto, ekikeeto, okwebajjagala. Waliwo n'abatuuka ne bakola ng'embuzi nga bye balidde bikomawo ne babigaaya. Ezo zonna signs za ulcers. Bambi togenda nga totutta omukebe gwa Rosemary V2. Olwaleero bagusaze ebbeeyi. Olwaleero promotion gwa mutwalo gwa Uganda gumu. Bw'otagutwala leero n'osanga nga bbeeyi yalinnye, ensobi si yaffe, yiyo gw'aba agulesse. Omukebe guno gwa mutwalo. Ngenze ku ndwadde ey'okubiri, ekifu ku maaso. Ekifu ku maaso kyenyinza obagamba bw'otajjanjaba kifu ku maaso osobola okufuna endwadde gye bayita ensenke. Akabubi ne kabikka emmunye n'obantu kyasobola na kulaba, ekiddirira kutwala kulongoosa. N'olwekyo twala omukebe gwa Rosemary V2 ojjanjabe ekifu ku maaso. Ekirala, abantu abalina high pressure. High pressure kyeki? Waliwo omuntu atasobola kusoma bunyukuta butono nga tamaze busembeza kumpi. Waliwo omulala atasobola kusoma nnyukuta nga tamaze zisembeza wala. Ekyo kye bayita high pressure. Waliwo alaba ewala nga kumpi talabawo, waliwo alaba okumpi ng'ewala talabayo. Ekyo kye bayita high pressure. Bw'oba omanyi olina high pressure togenda nga tututa omukebe gwa Rosemary V2. Ekirala, bw'oba omanyi osanyalala ng'osanyalala, kiki ekireeta okusanyalala? Kuba kuzibikira kwa misuwa. Omutima ye paati etawummula.
gwo gusigala gusaavinga omusaayi mu parts endala. Naye omusaayi singa guba gutambula ne gusanga ng'emisuwa gyazibikira ojja kufuna ekirwadde ky'okusannyalala. N'olwekyo twala Rosemary Vitu agenda kwoza emisuwa gyo oba okugogola emisuwa gyo omusaayi gutambule bulungi. Abantu abeetaaga okujja obutwa mu mubiri ogenda kutwala Rosemary Vitu. Ngenze ku paati ya kidney. Kidney buli muntu agirina. Ensigo. Kidney ke kasengejjako omuntu. Bw'otayoza kasengejjako 95% buli kyolya kiba kikulwaza. Take an example. Kwata akasengejja ako kosengejjesa juice. Bw'okasengejjesa ennaku eziwera kiki ekituukawo. Naawe kidney yo weetaaga okugyoza. Twala omukebe gwa Rosemary Vitu ku mutwalo gumu. Agwagala ojja kugufuna. Tulinawo product endala eyitibwa Cypress Natural Tea. Cypress Natural Tea. Abali wabweru tuli ku product ya Cypress Natural Tea. Cypress Natural Tea emigaso gyenjogedde agikolako ekyenjawulo. Oyo yenna ng'ayina ebbwa oba ekiwundu ku skin ogenda kwata powder wa Cypress Natural Tea omuteeke ku kiwundu direct kijja kuba kikwata mu dakiika 40 ekinene nnyo. Oyongere okunywa owone obulumi bw'omunda. Tofaayo ku bunene bwa bbwa oba butono bwa bbwa. Wabula ekikulu twala Cypress Natural Tea weewonye amabwa. Abantu abalumizibwa amagumba tofaayo gumba ki omugongo amagulu amannyo ago gonna amagumba owetaaga Cypress Natural Tea. Naye jjukira kino tujjanjaba nga tukozesa dosages. N'olwekyo ojja kulaba omusawo omubuulire ekikuluma akutabulire eddagala. Ka Cypress kenkute kano akatono ka 13 naye tulinawo ne size endala. Ngenze ku product endala eyitibwa Rosemary Tea Mix. Rosemary Tea Mix. Abali wabweru ndi ku product eyitibwa Rosemary Tea Mix. Bw'oba omanyi olina pressure ne w'oba osangiddwa oli ku ddagala, bw'oba omanyi olina sukaali, waliwo abantu abalina entunnunsi nga tonnaba kufuna pressure naye ate ng'olina entunnunsi nnyingi ng'omutima gwo gukuba nnyo. Example, abakyala nga tolina lubuto naye ng'entunnunsi zikuba ng'ayina olubuto, weetaaga Rosemary Tea Mix. Naye abamu temumanyi oba mulina sukaali oba mulina pressure oba temulina. Zino ze signs. Waliwo abantu abatuuyanatuuyana buli kaseera, baba n'ebbugumu buli kaseera, oba enkuba etonnye oba tetonnye nga ye buli kaseera abeera n'ebbugumu. Waliwo abantu abafuna parts ezizimba nga gwe wakajjidde n'otuula ebigere bizimbye. Waliwo abantu abatasobola kutambula kabanga kawera nga wakatambula omutima gukuba nnyo aweekeera nnyo. Waliwo abagamba nti nze sibika mutwe, sibika bigere, obeera oyina kye bayita sukaali. Waliwo okufukaafuka buli kaseera. Buli wabeera ng'ofukaafuka buli kaseera osobola okuba ne sukaali kubanga okufukaafuka buli kaseera eyo sayini ya sukaali. N'olwekyo togenda nga totutte product eno eyitibwa Rosemary Tea Mix. Ekirala ng'olumizibwa amagumba, example, n'ositula ekidomola n'owulira nga omugongo ogukutuse. N'ositula ekidomola n'owulira nga omugongo ogukutuse. Maama obadde oyoza ngoye n'omaliriza ng'owulira omugongo ogukutuse. Weetaaga Tea Mix. Lwaki? Kubanga muno mulimu ekirungo kya clove ekigenda okuyamba okugumya amagumba ago.
ojja kutereera munnange togenda nga tukatutte. Omukebe guno gwenkutte gwa 15. Waliwo sayizi ez'enjawulo naye guno gwenkutte gwa 15. Waliyo omutwalo 3 n'akasanvu gwenkutte gwa 15. Togenda nga tugututte. Waliwo endwadde ya yaabwe nga abaana bo bakugwa yaabwe n'ekirwadde kye bayita ensimbu, nawe weetaaga rosemary tea mix. Togenda nga totutte rosemary tea mix. Ngenze ku product endala eyitibwa rosemary pure organic. Abali wabwe tuli ku product ya rosemary pure organic. Eno product egenda nnyo ku pati y'omutwe lwaki. Ono pure organic rosemary gwe yeerabiralabira. Abali wabweru tuli ku rosemary pure organic. Abali wabweru pure organic rosemary gwe tuliko mu mulaga abantu. Pure organic woba omanyi oli wano nga weerabiralabira. Abakyala mwerabiralabira nnyo. Mufumba enva ne zijja nga temwataddemu munnyo. N'abaami kyekimu. Bw'agenda ku dduuka okugula omugaati balance gy'amuleka najja n'akuba omukyala ayoza engoye nti yazibye. Kumbe yamulese ku dduuka. Okwerabiralabira kirwadde kibi, kiyinza n'okuleetera okufuka ku buliri. N'olwekyo weetaaga rosemary pure organic. Waliwo abantu abalina allergy. Enkuba weekukuba omutwe gukuluma. Enkuba weekukuba weerumika oba ova omusaayi mu nnyindo. Omusana yegukwokya olumizibwa omutwe. Omusana yegukwokya oweerumika. Naawe ng'oli eyo ng'ennyingo zikuluma tokyasobola na kutuula bulungi. Omukyala tokyasobola kutuula bulungi waka, otuula olannamye olw'ekuba ennyingo zikuluma. Obeera weetaaga okuteeka fluids mu nnyingo. N'olwekyo togenda nga totutte rosemary pure organic. Waliwo abantu abanne kamunguluze buli kaseera nga kamunguluze takuvaako. Abantu ababa nga balumizibwa omutwe buli kaseera nga kyekirwadde. Weetaaga rosemary pure organic. Omukebe gwenkutte gwa mutwalo wabula guli mu sayizi ez'enjawulo. Gwenkutte gwa mutwalo waliyo 5 ne 3. Ogukozesa otya? Eddagala lino lwaki soogera nkozesa? Omuntu agenda okuguza eddagala agenda kubuulira engeri gy'ogenda oddikozesa. Lwaki? Bwe naakubuulira guno omukebe gumu waliwo gwe bagenda okuwa ddoozi nnamba nga balina okubuulira enkozesa okusinziira ku ddagala ly'otutte. N'olwekyo omuntu akuguza eddagala akubuulira engeri gy'ogenda okukola ki okulikozesaamu. Omukebe gwenkutte gwa mutwalo. Bataata tulina product yaffe eno eyitibwa rosemary clear plus. Rosemary clear plus. Abali wabweru tuli ku product eyitibwa rosemary clear plus. Mugiraga abantu. Rosemary clear plus. Guno omukebe gw'abataata bokka. Gw'abataata bokka. Kati taata nsaba okozesa obwongo mu bigambo bye ngenda okukozesa. Ku nsi kuno buli musajja nga musajja yeetaaga ekidduka. Bw'oba omanyi ekidduka kyo bw'okisimbula okutuuka gy'olaga kituuka, naye ne kitadda weetaaga service. Ogenda kutwala rosemary clear plus. Abaami kansuubire tuli ffenna. Naawe omwami nga gwe ekidduka kyo bw'okisimbula kituuka mu makkati g'olugendo nakyo ne kyonoonekeraawo. Naawe weetaaga service ye clear plus. Abali wabweru kansuubire tuli ffenna. Ekirala
omwami bw'oba omanye ekidduka kyo webeera bokisa ng'ogikuba emigere giyitiridde naye nga tesimbula, bokisa yo nga tesimbula. Abali wabweru tuli ku product ya Clear Plus y'abaami nga gwe bokisa yo n'ogikuba emigere gyenkanidde watesimbula, weetaaga service ye Rosemary Clear Plus. Ekirala, abaami mulina contraceptive gye musinga okwagala, protector. Akantu ako kalungi era kalina emigaso ebiri. Kalina endwadde ze kaziyiza ate kasobola n'okutegeka ezzadde naye ebisigadde bibi. Protector esangibwamu fluids zaamu ze zigikuuma nga nnamu. Naye abasajja 85% tebamanyi kukozesa protector. Ye wagikozesa talekawo na space fluids ze bwe zinaagenda. Jjukira mu protector musangiddwamu fluids zaamu. Gwe ogikozesa obubi ne weemiima, ezizo we zifulumira zeegatta n'ezisangiddwa mu protector. Bwe zeegatta ziddayo munda mu ggwe, bwe ziddayo tezidda gye zaavudde, zikwatira mu prostate yo ne weekanga nga zikwokyezza. Osobola okufuna kye bayita gonorrhea oba endwadde y'abazira oba enziku ng'evudde ku protector. Osobola okufuna prostate cancer ng'avudde ku ako akantu. Waliwo abantu abatuuka ne bazibikira. Ezo fluids zikwatira mu prostate yo ne ziziba ekkubo, n'oba nga tokyasobola na kukola ssusu bulungi, ng'okola mutono ate mu bulumi n'otuuka ng'omukola kumukumu. N'olwekyo okwetangira taata wange ali wano kusinga okuwonya. Twala product ya Rosemary Clear Plus weetangira endwadde ezo. Ekirala, bataata ngenda kubasaba amatu abali wabweru kansuubira tuli ffenna ndi ku bataata. Taata wenna ali wano kwata ku mutwe gwo. Bw'okwata ku mutwe gwo awo wookutte waliwo enviiri. Bw'okwata mu kyenyi, bw'okwata mu kyenyi awo wookutteyo sikiini. Bw'otyo akikoze bwe wakula. Abuze buuza ku munna ategedde. Bw'okwata ku mutwe bw'oba okutte waliwo enviiri. Bw'okwata mu kyenyi abali wabweru, mu kyenyi waliwo sikiini. Omusajja yenna bw'atyo bwe yakula. Kaakati singa ogenda mu saluuni okusalako enviiri ezo n'obutuka, ogenda kwekwasa by'okozesezza nga osalako enviiri. Ogenda kunaaba product yaffe eyitibwa Rosemary 24/7. Ngenda kugibalaga ke bagireete. Mbadde nsaba ebibuuzo musooke mubirindeko malirize. Sinnamala. Tuwuliziganye ndi ku product eno abaami. Mbadde nkyali nti singa oba wosazeeko enviiri zo ezo ze nayise enviiri ku mutwe gwo n'obutuka, waliwo product eya 24/7 Clear gy'ogenda okutwala, ojja kuginaaba bunaabi, ojja kutereera. Kaakati ekyo kyempisa ekyenyi ewatamera nviiri, bw'olabanga akatulututu ne wekaba katono kyenkanawa ne kagenda mu kyenyi kyempisa ekyenyi, taata wange yanguwa ofune eddagala. Bw'otwerwanako ojja kwesanga ng'ako koolabanga akatulututu akatono kagejja ne kafuuka ebbwa eddene ne weesanga nga tokyasobola na kwambala nkoofiira, ntegeeza engoye. Ogenda kunywa Rosemary Clear Plus onaabireko product eno, guno omukebe gw'enkuto omuwanvu oguyitibwa
24/7 Clear. Eno product gyenkute empanvu ya bunaaba bunaabi. Guno ogwenkute waggulu gwe nasosebwa Clear Plus gwa kunywa bunywi. Taata ali wano okwetangira kusinga okuwonya. Tolinda kumala kulwala. Twala product ebeere waka kubanga ne wogenda okusitama tomanya ani avuddewo. Woba omanyi oyina endwadde nga kabotongo, candida oba ngenda kuziyita infections, UTI, bambi wetaaga product ya 24/7 Clear. Abaami omukebe gino gyombi buli mukebe gwa mutwalo wabula promotion. Buli mukebe gwa mutwalo naye promotion leero bw'ojjenca n'osanga ng'ebbeeyi yakyuse obuzibu si bwaffe bubwo aganya okukozesa chance. Ni ku product y'abakyala eyitibwa Rosemary Mega 7. Abakyala nkusaba okozese obwongo bwo otegeere ebigambo bye ngenda okukozesa. Abakyala nga bwe nabagambye nti buli mwami yeetaaga ekidduka na buli mukyala yeetaaga nayikondo kubanga yegenda okumuwa amazzi ag'okufumbira omwami. Kaakati bw'oba omanyi oli eyo, abakyala bw'oba omanyi oli eyo nga nayikondo yo yatalagga, mukazi munnange weetaaga service. Nayikondo ye wakaaye yekuwa amazzi agafumba emmere n'ekyayi. Weetaaga service, yeetaaga service, ogenda kutwala Rosemary Mega 7. Ekirala bw'oba omanyi nga nawe nayikondo yo yafiira ddala, waliwo eri eyatalaga ng'osobola okugisunda n'egisunda n'ekuwaayo obufumba kyayi, naye waliwo eyafiira ddala nga ye ne bw'ogikola otya eri yafa yakutukira ddala. Weetaaga Rosemary Mega 7 agenda kugitereeza ebeere Clear. Omukyala wotwefaako omwami adduse kubanga wotamufumbira mmere ajja kunoonya agimufumbira. Ngenze ku kirala, omukyala omwana omuwala avumaganya nnyina, kati tegeka omwana ng'akyali muto. Oba omanyi olumizibwa mu ndera ng'ogenda mu nsonga, ng'olumizibwa mu ndera ng'ogenda mu kasambula, weetaaga Rosemary Mega 7 kabeere omwana agyetaaga, naawe omukulu ogyetaaga. Waliwo bamaama abamala okuzaala ne baddamu ne balumizibwa ekyoka oba bakiyita ekigalanga. Ekintu ekyo ogenda kukozesa Rosemary Mega 7 abali wabweru ojja kuba owona obuzibu obwo. Abakyala bw'oba omanyi wakozesa ku nkola eya family planning oba entegeka y'ezzadde n'ofuna ebizibu bino wammanga, n'oba nga gwe wuwo omwezi tegukyaboneka, n'oba nga gwe wuwo guboneka ku makya omala ssaawa emu ezisigadde toddamu kulabako ku mwezi, n'oba nga ewuwo we guboneka ennaku 2 ne gugenda ne gumala wiiki ne gudda mu bufunze ng'oddiŋŋana, tokyategeera ogenda kulwala ddi, ogenda kuwona ddi. Weetaaga Rosemary Mega 7. Tuwuliziganye ndi ku product ya Rosemary Mega 7. Bw'obeera omanyi maama ali eyo ng'olina ekizibu kya UTI, candida, kabotongo n'endwadde endala, weetaaga Rosemary Mega 7. Wabula product ya 24/7 omukebe gwe nakutteko ogwa 24/7 Clear gwe nagambye nti omwami agunaaba, nawe omukyala gwe mukebe gw'ogenda okunaaba. Singa obeera oyina UTI ojja kunywa Rosemary Mega 7 onaabe product ya 24/7 Clear.
abakyala enkula yaffe si ye y'abaami weetaaga 24/7 kiri abeere mu kisenge kubanga wogenda okugenda tomanya ani avuddewo ate obulwadde tebutwetimbye mu face n'olwekyo weetaaga product ya 24/7 kiriya ne Rosemary Mega 7 bibeere waka olwaleero promotion naye ebbeeyi ekyuka omukebe guno ogwa Rosemary Mega 7 gwa mutwalo ogw'okunaaba ogwa 24/7 kiriya gwa mutwalo lwaleero promotion bw'otagutwala ensobisi yaffe gwa mutwalo byenjogedde ngenze ku product endala eyitibwa Rosemary Oil Mix Rosemary Oil Mix abali wabweru tuli ku product ya Rosemary Oil Mix wulira kino obulungi kwefaako bw'onaagaana okwefaako bajja kuyitako ogambe nti waddiba kumbe tewaddiba gwateefuddeeko bw'oba omanyi olina enkanyanya ne waba weeyita nti oli mukadde tewali bukadde ku ky'obulungi weetaaga Rosemary Oil Mix abali wabweru bw'oba omanyi olina enkanyanya twala Rosemary Oil Mix bw'oba omanyi olina endwadde zino 3 zengenda okwogera olina oluwumu oyina ebiguuna oyina ebisente ezo endwadde za njawulo ebiguuna bikwata wali nviiri ebisente birya skin ezo endwadde zenjogedde ziva mu musaayi n'olwekyo olina okutwalirako eddagala ly'okunywa olina okufuna eddagala erigenda okujjanjaba okutandikira ddala ku mulandira naffe musawo Uganda kyetukola ojja kutwala eryokunywa eryokunaaba n'eryokwesiiga Rosemary Oil Mix ezo endwadde zenjogedde ekirala bw'oba omanyi olina ekirwadde kya namakula kyeki namakula waliwo ng'olina paati etafaanagana na paati ndala naddala mu face ng'oli mweru n'afuna paati eya pink ng'oli muddugavu n'afuna ate ya bbulaaka ennyo okusinga ku sikiini ye bambi weetaaga Rosemary Oil Mix ng'olina ekirwadde kye bayita namakula ab'emyusa ne mukona obwo si bulwadde tubujjanjabira mu kaseera katono nnyo bw'oba omanyi w'emyusa n'okona ogenda kutwala Rosemary Oil Mix agenda kubalansinga sikiini yo eyo sikiini gy'olaba nga yasigalira obadde omyuse bulungi naye obugere busigalidde obukongovule busigadde bwa bbulaaka ogenda kukozesa Rosemary Oil Mix woba omanyi olina enkyakya si bulwadde tubujjanjabira mu kaseera katono nnyo bw'oba omanyi olina enkyakya ne weeba yagejja kyenkanawa enkyakyayo ogenda kugijjanjabisa Rosemary Oil Mix nyina omuntu eyaŋŋamba mbu enkyakya yagisikira enkyakya tebagisikira enkyakya ng'olina enkyakya abali wabweru togenda nga tolina Rosemary Oil Mix obulungi kwefaako ojja kwebuuza lwaki omwami ewuwo takyakiika kumba ayinayo campus girl akabitegeera nga gwe buli lunaku ogula essuuka ng'ateeko kajebakako omwaka mulamba n'olwekyo kwewonya ebizibu ebyo twala Rosemary Oil Mix okwewonya olina enkyakya olina namakula olina oluwumu ebisente ebiguuna abantu abakutuka enviiri nga gwe enviiri zo zikutukakutuka naddala abakyala mwagala enviiri nga zotto buli wogenda mu saluuni okutula kiganda twala Rosemary Oil Mix agenda kuwa enviiri z'ekiriisa n'okuzigumya waliwo enviiri ezimyuka nga tewazitintinga naye nga zimyuka twala Rosemary Oil Mix ajja kuwonya ekizibu ekyo ekiwalaata mu baana nkiddamu ekiwalaata mu baana ekireeta ekiwalaata omwana osobola omuzaala ng'alina enviiri ze naye kijjo kiraba zikutuuka tezidda kitegeeza enviiri munda mweziri naye tezisobola kwesapootinga wabweru
n'olwekyo oil ono agumya enviiri eziri munda nezisobola okwesapootinga wabweru. N'oyo alina ekiwalaata musaba okikwatemu. Waliwo obuviiri obuliwo nga bufumitafumita, kitegeeza munda mweziri naye we zifuluma waba tezisobola kwesapootinga. Ka oil kwenkutte kakakaaga, wabula waliwo sayizi endala. Oil gwenkutte wakakaaga, promotion. Oil kamuyite oil omunene wakakaaga, ono gwenkutte. Waliyo sayizi endala togenda nga tomututte ng'ofunye ng'obadde olina ebizibu ebyo wammanga byenjogedde. Tulinawo product endala eyitibwa rosemary porridge. Rosemary porridge abali wabweru, rosemary porridge abali eno product yeno eyitibwa rosemary porridge. Abali wabweru tuli ku product ya rosemary porridge bagibalage. Rosemary porridge ono omugaso ogusookera ddala awooma ebyaddala kubanga nange ewange tabulayo. Omugaso ogwokubiri body building food, azimba omubiri. Omugaso ogwokusatu ng'oyina ulcers, porridge ono akuyamba ku ulcers. Lwaki? Akuuma ekyenda nga kirina kye kigaaya. Porridge. Omugaso ogwokuna bataata, wesanga nga prostate yo yagaziwa obanga yafunda obeera weetaaga ekirungo kya zinc. Mu porridge ono batabikamu obusigo bw'ensujju oba ebiryo ebirimu ekirungo kya zinc. Kitegeeza agenda kukuyamba ku kizibu kya prostate yo webanga yagaziwa obanga yafunda. Ono porridge. Waliwo endwadde ezifugibwa obutafaali okugeza siriimu, okugeza sikosel. Singa obutafaali bw'omulwadde oyo buba bukiridde, olaba nga n'obulamu bwe bukola ki? Bukendeera. Singa bubeerawo, naye obulamu bwe bubeerawo bulungi. N'olwekyo porridge ono azimba obutafaali mu mubiri gw'omuntu, togenda nga tomututte. Promotion, omukebe guno gwa mutwalo. Abali wabweru porridge omukebe gwa mutwalo. Promotion ate gukyuka, ebbeeyi ekyuka, naye olwaleero gwa mutwalo. Agwagala togenda nga togututte. Tulinawo posho. Gwembadde nkutte abadde porridge, katono gwenkutte ye posho. Akawunga kaffe kanjawulo ku bulala. Sike kakidda walime n'ebirala. Ono posho kano kawunga. Posho muli buno obuwunga bwa kasooli. Wabula batabuddemu ekirungo kya chamomile. Batabuddemu ekirungo kya rosemary. Ono ye posho. Batabuddemu ekirungo kya clove. Ebirungo ebyo bigenda kuyambako ku magumba, ku maaso. Kitegeeza porridge ono ogenda kumulya akuwoomere naye nga olidde eddagala. Walayisi nnyo. Ndi ku posho wa 125. Togenda nga tomututte. Eno kilo namba ya 25. Twala kilo okusobola okubunywa obuugi, osobola okugoya akawunga. Ebirungo byenjogedde mu ebiri ojja kawulira nga kanjawulo ku kalala. Togenda nga tukatutte ka 25. Promotion. Tulinawo ebyokunywa. Tulinawo ebyokunywa. Abooluganda tulinawo ebyokunywa. Akokunywa kenkutte kayitibwa rosemary
Clear Plus Extra. Jajja wali akanywedde yakategeera obuwoomi obukalimu. Atannakanywa nnyamba okanywe. Okanywere n'omukyala gw'olese ewaka. Naawe omukyala kanywere omwami gw'olese ewaka. Abannayuganda bamanyi mbu omulondo gw'abasajja nedda. Omulondo gunywebwa buli kategore y'omuntu. N'omwana omuto agwetaaga, n'omuntu omukulu agwetaaga, n'omuvubuka agwetaaga. N'olwekyo twala nywa ka Clear Plus Extra kagenda kuyamba mu kino wammanga. Taata ne maama nga mupipira nywa ka Rosemary Clear Plus. Waba manyi oyina senyiga kakolerawo. Ekifuba kikuluma, obudde we buziba gwe weeyasamula, oyina allergy. Nga womala okulya ofuna gaasi mu lubuto. Abakyala mu kaseera kakasambula n'owulira ng'endera zikuluma mu kaseera ako nga mwoli kagenda kusumulula. Funa ka Rosemary Clear Plus kagenda kuyamba ku ndwadde ezo. Weetaaga okusala amasavu bagenda kukuwa Rosemary Clear Plus ne product endala we ziri ka 200 zokka togenda nga tokatutte. Kanywebwa buli muntu. Kanywebwa omusajja n'omukyala, omwana omuto n'omuto omukulu. Tulina product endala Rosemary Coffee Mix. Product endala eyitibwa Rosemary Coffee Mix. Rosemary Coffee Mix. Okutandikira ddala ku mwana omuto. Maama wozaalanga omwana n'owulira nga akuzitowerera. Totawaana bye mugamba nti mumubuube wakugwako. Omwana muwe Rosemary Coffee Mix ajja kuwewuka ate nga bode yesigaddewo. Gwayagala okwejjako amasavu kwesala amasavu mu mubiri gwo ogenda kukozesa Rosemary Coffee Mix. Akubeera n'amasavu amangi mu mubiri kibi nnyo. Kikuleetera endwadde nnyingi omuli pressure, sukali, ulcers n'ebirala. N'olwekyo twala omukebe gwa Rosemary Coffee Mix wejjeemu amasavu, weesala amasavu mu mubiri. Guwa appetite gw'atayagala kulya. Gulongoosa mu mubiri gujjamu ebikyafu. Guwonya ulcers. Amaze okulya n'owulira gaasi mu lubuto. Nywa ka Rosemary Coffee Mix kagenda kukolera ka mutwalo promotion olwaleero mukama waffe ebbeeyi yagisaze. Ka mutwalo gumu ogwa Uganda. Tulinawo product endala kano ka energy drink. Eno drink eyitibwa Rosemary Energy Drink. Rosemary Energy Drink. Kantandike ne price ka 1000. Atannaba kukanywa fune kyonanyumiza boolese waka. Rosemary Energy Drink agenda kuyamba ki? Waliwo nga oli yakatuulidde wanawulira ayagala kusumagira. Sina kindi yasumagidde dda. Weteeke muka Rosemary Energy Drink. Ojja kutere obwongo bubeere nga busaza kiralu. Waliwo abantu abakozi nga gwokola emirimu mingi. Kero okanywe ogenda okola emirimu gyo. Ojja kunyuka saa 11 ng'olinga eyakagenda obudde bwe bugenda okusalako. Eno energy drink. Abaana abalina obulwadde bw'ekiwanga yesenyiga tawona alumizibwa senyiga buli kaseera nawe omuntu omukulu nywaka Rosemary Energy Drink. Abantu abamala okulya ne bafuna gaasi mu lubuto ogenda kunywa Rosemary Energy Drink kagenda kukuyamba otereere. Abantu abalina ekifu ku maaso kawonya ne ulcers n'endwadde endala. Kawooma ate kajjanjaba. Kanusu 10 lwokka olwa Uganda togenda nga tokanywedde. Akafunye sumulula mpola mpola. Gaasi oyo naawe osobola okukikola. Bw'ogatta omulondo, ennaanansi n'emicungwa n'osaanikira nga tewali mpewo eyingiramu n'okufulumamu. Be creating a gas. N'olwekyo sumulula mpola mpola tekakuyiikira. Kanusu 10 zezo ezimu ku products wasigaddewo emu
wasigaddewo emu. Eno product eyitibwa Power 7 Extra. Rosemary Power 7 Extra. Sister nsanyusa okukulaba. Abali wabweru tuli ku product eyitibwa Power 7 Extra. Bw'oba omanyi olina malaria, ng'ewammwe malaria y'endwadde. Bw'obeera omanyi olina typhoid. Bw'oba omanyi olina ekirwadde kya diarrhea, tofuluma bulungi, weetaaga product eno eya Rosemary Power 7 Extra. Omukebe guno gwa mutwalo naye promotion olwaleero gwa mutwalo. Olina omusujja gwonna ogenda kutwala Rosemary Power 7 Extra. Ngenda kwaniriza ebibuuzo 1, 2, 3 nga ne dokita ajje abeyanjulireko. Eyeetaaga okumukebera ba dokita we bali, bajja kuba bakutwala gye bagenda okukeberera.